Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ebbatuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox Tires and Batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi e Namavu. Wano Katikkiro wa Buganda ow'okubiri era nga ye Monica w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Bagwansibirwa walabudde abantu bonna abeetabye mu kutunda emipiira gy'amasaza naddala kuno Obwakabaka tebugenda kikkiriza okubanga baagala amasaza nago agatasobola kuwangula kikopo kuno balabe nga basobola okkiwangula kakule ekibadde kisinga okubalemesa nga waliwo abantu abo baguze emipiira egyo okulaba nga bateeka emipiira egigulawo n'okuggalawo nga baagala nnyo amasaza ago agalina abawagizi abangi naye kuno Obwakabaka ekyo bakinogedde eddagala. Obwakabaka bwasalawo nti abaamasaza abaami abaamasaza balina okulaba nga batambuza omupiira ne balonze. Waliwo abaamasaza batundanga omupiira ne bagutuuza abantu ne bakola efujjo ne baagala. Ssekiboobo n'omumyukawo n'abamyukabo ensonga eno binagibera wakati olabe ng'empisa ne byonna bitambula bulungi. Ekyokubiri Obwakabaka bwasalawo terukyatunda mupiira omupiira oguggulawo n'oguggalawo Obwakabaka obutegeka. Twatundanga emipiira gino abagigula ne balaliko okugula baliifu n'abazanyi b'ettiimu endala yawula zino tuge ku fayino tujuze Namboole ebyo twabijjeewo era n'omupiira ogwasembayo ogw'amasaza n'ogw'ebika Obwakabaka bwennyini obutegeka. Bannakyaggwe kuno batandise n'amaanyi okulaba nga beeteekera empaka z'amasaza ezigenda okubeerawo guno omwaka mwezi gw'omukaaga. Bano batandise n'okukunga abanene bonna bava mu ssaza lino era nga bakulembeddwa Archbishop Stephen Kazimba Mugalu ng'ono era balazeemu asobola okusamba omupiira obulungi nga bano babadde ku kisaawe kya Bishop Senior School e Mukono. Bano basoose ne basambamu omupiira ogw'omukwano wakati wa bannaddiini ne bannabyabufuzi okuva mu disitulikiti y'e Mukono n'e Buyikwe era nga wano bannabyabufuzi bawangudde bannaddiini goolo 2-0. Omupiira gunyumidde nnyo abalabi nga gwetabiddamu bannabyabufuzi ab'enjawulo omubadde Johnson Munyanja Ssennyonga nga kuliko bakansala okuva mu kibuga ky'e Mukono n'okuva mu disitulikiti y'e Buyikwe nga mu disitulikiti y'e Buyikwe bakulembeddwa ssente wa disitulikiti eyo Kanaabi. Era nga omwaka wa Lugazi Municipality Stephen Serubula yabadde kapiteeni wa ttiimu y'abannabyabufuzi nga guno omupiira gusanyusizza nnyo abantu abeetabye ku kisaawe kino. Olwo wadde omupiira gw'omukwano wate w'ettiimu y'e Bulemeezi n'essaza ly'e Kyaggwe era guno Kyaggwe eguwangudde ggoolo 1-0.
abantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno okubadde okusonda ensimbi nga bagamba ku luno Kyaggwe bagateekamu amaanyi ag'enjawulo nga mubaddemu ababaka ba Paalamenti okuva mu disitulikiti y'e Buikwe n'e Mukono nga kubaddeko Dr. Lume Bayiga, kubaddeko Fred Simba Kagwa ova mu Kosese Nakifuma, okubaddeko Steven Sserubuulwa nga nate ngo ye ssentebe wa ttiimu y'essaza ly'e Kyaggwe era ng'ono agamba ku luno bataddemu amaanyi era bonna bannabyabufuzi bawera bagateekamu ensimbi n'amaanyi gonna. Tubateeka tubasinga kale ng'olina Archbishopu ow'ekkanisa entukuvu ate nga wamunawa byamizannyo muwagizi wa Arsenal nga nze so nga ate yakukubako amanyi okwokinga nakutegeeza square passes chest control nga bwe mumulabye tetuyinza kutawangula omulundi guno banakyako mwesiimye okubeera nettiimu naye no kyetwagala kwe kulaba butya bwe tugenda okuwanirira ttiimu yaffe. Basebo ne bannyabo nalondebwa okuba chairman wa ttiimu y'essaza eno era omulimu guno nengukkiriza era nsuubira nja kukola bulungi tujja kuleeta ekikopo ky'amasaza omwaka guno. Enkuba mpya basebo ne bannyabo twagala kikopo ku mulundi guno tubagera bulijjo ku kikopo ky'amasaza ne bagamba ttiimu ezakiwangulako ne bazoogera ez'amasaza ne bagamba waliwo ezikyayaayaana ne bagamba ezikyayaayaana ne boogera essaza ly'Ekyaggwe ebiswalo tubikooye kuno tuze tumazeeko kwagala ki obuwanguzi. Maneja wa ttiimu eno ye Mikidadi Mulimira era ng'ono agamba buli kimu bakirina era bo beetaga nsimbi zokka nga Kyaggwe efuna ekikopo n'okusasula omutendesi ebintu bibiri bisigadde mu bindekere kasatu koleedu benatandika mupiira ebisigadde mukoleki mu bindekere ebisinga tutawanya wano Ekyaggwe kubanga omwana omusaba obuwanguzi ng'akubanja mugenda osamba omupiira ogusembayo nga yeekyanze kaitwalisobola kukola ki kufuna obuwanguzi. So ate tunafuna ebyo obuwanguzi tubulina nanze timaneja w'essaza ly'Ekyaggwe genda kukwata mu ndyanga ya bukadde 10 naye enteekateeka esooka nga tutasamba mupiira ogw'omukaaga twetaaga emiliyoni 7 so okuwiriza ssentebe wange ne patron okuva wano tufune miliyoni 7 tujja kufuna ekikopo Katonda abantu ekyomusinga okwetaaga. Kyaggwe eteekateeka abantu tebatuleetera abantu kubeeyo babalekete Bishop okuveeyo tuteekateeka abaana baffe twagala mubyenjigiriza nga bwe tusinga n'emirimu gya Ssaabasajja bwe tuba tukola ki bwe tusinga. Olukiiko luno lwennina nakolako nalwo bonna nze nabakuba okubaleeta ku ttiimu. Waliwo omwami omwabuzeewo omwami Kikabi owa ttiimu ya Kyetume yekka yakyabuzeewo okutuuka naye ndaba nga obuwanguzi tubulina. Sebo chairman nga bw'omanyi buli ssaawa omulimu ogwayi gwa kukunga nze njogera ekikolwa Buganda twezimbe ate nze njogera n'abasuubuzi kyembalagira kye bakola nze ngenda kuwayo emiliyoni 5 kulaba nga Kyaggwe ekikoma. Isirayiri Omuyisirayiri buli waali amanya nti Muyisirayiri omunakyagwe wonna w'abeera abeere Masaka abeere Bungereza abeere mu nsi yonna amanye nti Kyaggwe ye waffe era bwe tunaamanya ekyo tujja kuwagira nnyo ttiimu yaffe. Sebo